Okay. Yes. Amanya gange nze Nsereko Godfrey. Waliwo akagambo ke bagamba nti aka also known as oyinza okumpita Tata Angel oba William okuva mu Theatre Focus Uganda. Yes sebo. Omukulu we mumuwulidde ye Nsereko Godfrey. Yes. aka yes. Williams oba Tata Angel. Yes sebo. Akazindalo kampeerezeko yadda kutulabe. Ogamba otya anti? Ndi bulungi sigaliko. Kale nawe jeba. Abatuwuliriza bandyetaze okumanya ani oyo. Abatuwuliriza bampita Mutesi Doreen Carol. Azanyanga Mama Angel oba Maggie. Okuva mu Theatre Focus Uganda. Ye gwe Maggie. Bannayi. Nansanyusa okulaba Maggie. Ndi bulungi. Kankubuzeeko bannayi. Nsanyuse nnyo okulaba. Bannayi. Mama Angel ne Tata Angel mwe bali mu kizimbe. Yes sir. As well as in fact aka ye yani ye Maggie. Yes. Aka ye Maggie. Maggie badde nsaba akazindalo kampeerezeeko ku mukulu addako beautiful mulaba nyirira bannaye. Manya gange nze Lydia. Kuva mu Theatre Focus. Okuva mu Theatre Focus. Lydia. Ozanyangani aka kubanga gwerya aka sinabaliwulira aka talina so far abo be bakulu abava mu Theatre Focus balabise okuba nti bajja kuwaneno ku Radio Savannah FM. Yes. Tulakenga tunyumyamu emboozi ezikwatagana n'ebintu ebyokwagalana kubanga omukulu Nsereko y'omuntu eyaŋŋambako boy bano abantu naddala abantu baneeno audience kuba ffe tuli ba artist tuweereza audience. Era mukulu Nsereko yaŋŋamba nti audience eno oba abantu bano ababulijjo abatalina bitone twandibadde tufuna engeri gye tuteekawo embeera ey'okuba nti tusobola obbalaga kiki ekyokukola mu bulamu obwensi azin buli kimu kitambule bulungi. So Mr. Nsereko, olunaku lw'olwaleero nga sinaba kumala budde, waliwo ensonga wano abawuliza abaffe abalungi ze babadde bambuuza nga bagamba mu maka olowooza muntu kika ki eyandibadde akola amateeka agafuga obufumbo? Nze nga nze ndowooza nti I'm talking out of experience. Kubanga mbadde mufumbo okumala emyaka 17. And nze ndowooza nti obufumbo tebwandibaddemu kye bayita mateeka. Kubanga bw'oteekawo amateeka, okuteekawo amateeka kitegeeza nti waliwo omuntu agenda omenya amateeka. Nti tuba tutandise okubeera nga police keeping law and order. Mu bufumbo tuba tutandise okubeera nti olina okubeera nga buli ssaawa obeera oli ku kajjojijoji wa kibuuzo ovaawa olagawa obadde bakoze kino obaaki onaani biki. Tuweesanga nti bwe tutandika okukola amateeka mu bufumbo nti tujja kubeera n'obuzibu nti singa etteeka limenyeddwa. Era ndowooza nti tewandibaddewo ani akola mateeka mu bufumbo, wabula obufumbo bwandibadde nga buliwo kye bayita communication na kutegeeragana. Tewaliwo kigambo kye bayita mateeka lo mu bufumbo nedda. Nga nkusazeemuko mu kalimi katono nnyo. Abamu abakubawuliza bange ababeera eyo batera nnyo okuŋŋamba nti obanga tokoze mateeka mu bufumbo nga gugambye nti n'amateeka tegandibadde mu bufumbo wandibaddewo communication yesinga obukulu. Abali ewabweru bagamba ate communication temala. Kuba oli omu yaŋŋamba nti omukazi w'obanga tomugambye, omusajja yaŋŋamba omukazi w'obanga tomugambye kiki ky'oyagala akole takikola. Lwaki? Neda ogamba omukyala wo kintu ky'ayagala akole tekitegeeza nti omuwadde mateeka. Nze nyinza kitwala nga amateeka ng'omukyala naye ate nze nga teyali kitutenga mateeka. Kubanga ogamba nti no njolezaako ku ngatto zange oba genda ku dduuka onkolere kino, eryo si tteeka. Waliwo kye bayita request.
kubanga kwagala kunkolera kino sitteeka. Olowooza omukazi mu maka yandibadde atambula nga bw'ayagala? Akazindalo nkakuwadde. Olowooza nti ki? Omukyala mu maka yandibadde atambula nga bw'ayagala? Yandibadde kala atambula naye ng'asoose kutegeeza baawe wajalaga si kumala gatambula. Baawe ayinza okuba alina amateeka oba nga talina naye tekyetaagisa kumala gatambula. Kati njagala ogezeeko okunnambululiramuko mu nsonga ya mwami William kyayogedde nti tewandibaddewo mateeka nga bwagambye. Nze ndowooza abantu abamu okuteekawo amateeka abamanyi mukazi we kikyayinza okukola nekyatayinza kukola. Nti mukazi wange mumanyi mulalu nti wemba ngenza ayinza okukola ekintu wekiti n'ateekawo ki etteeka lwansonga aba mumanyi. Nze ndowooza agamu gandibadde weegali naye nga ate si nnyo. Saagala tubeere tuli mu bufumbo libeere ng'ekkomera. Nze ndowooza kiba mu kwetegeera bawange ali bw'ati waba agenze wano wamumanyi so wemba mugambye nti kino wekirina kubeera bwe kiti tekiba mu bubi bwe ndowooza. Bw'olowooza oyo bamuyise Maggie bw'ati bw'abadde alowooza yalowooza nti amateeka tegandibaddeyo agandibaddeyo naye nga magere. Madam Lydia yongerezaako ku kya William oba ekya Maggie. Nze kimbadde nteesa nti etteeka nga kyogaye nti n'okutambula ng'oyogedde ng'omukazi nkizaayo ne ku musajja naawe olina okutambula ng'omwami ng'ogambye mukyala wange nti ngenze wano oba ngenze wano nemmanya nti no like bba wange ali wano naye nange nyuma nina omunnyonnyola nti ngenda wano kiri both sides okubeera nga mwenna mwogera buli omu gy'abaalaze kiba kikulu nnyo. So kitulaga nti mwami William kyeyatugambye nti communication eba nnungi nnyo nnyo ate communication teriba tteeka just kukkiriziganya kubanga mukimanyi nga mumwe bennyini abantu babiri nti mumanyi teri atambula nga tabuulidde munne. So ekyamateeka bakijjewo tewali tteeka lyosobola kufuga muntu gw'osanze nga mukulu I think. So with that addition on that waliwo akantu akajjira mu bufumbo awo era nze abawuliza bange be batera obimbuuza waneeno. So akagereke kali nti mwami William amaze emyaka 17 mu bufumbo of course aba alina experience. Omukyala wo gyali mubeera mwenna tomukubangako nedda sebo yadde n'okumusongamu olugalo. Abasinga babadde babuuza nti oba Madam Maggie ye mukyala wo. Omukyala ono omubalagavu alinaali kyokka maama Maggie si mukyala wange. Nina official wife bamuyita Barbara Nasozi. Nga maze naye emyaka 17. So ali single. Ono omukyalo ono sisobola mwogerera ebigambo bya single. Wali abali wabwera bandi yetazo okumanya kubaba bajja ne bagamba ndowooza wa William simanyi ye nga ye alina akamwa keyogerera mu nsonga ezo. Madam Maggie oli single. Ekituufu kiri nti ekya single nange simanyi naawe tumanya. Oyo Maggie tamanyi era mwena abawuliriza abalungi abeekuumira ku 101.9 Savannah FM. Madam Maggie owa Theta Focus oyo gwe mulaba azanyanga ni Mama Angel alisi tamanyi. Besides amateeka g'omu bufumbo waliwo kana akantu aka respect. Mu maka oba mu bufumbo bali mu relationship. Ku njogere yange kasooke njogere nganze waneeno mu bufumbo gw'olowooza ani yandibadde asinga okuwa ani respect? Ngenda tandika ne Madam Maggie. Ani yandibadde awa munne respect esinga esukkuluma ku ya munne? Esukkuluma? Lwaki eba erina okusukkuluma? Just tomanya wali abasajja eyo oba omukazi eyo ng'ayagala omwami afukamirire ng'amuwa ssente oba amwoleze ku ngoye
oba amufukamirire nga amuweereza ku mazzi omwami amanyi obufumbo bwanjawulo era buli maka gabeera n'amateeka gaago nti eriyo omusajja nga yayagala ebyokumufukamirira ebyobutali oyogedde ku byokufukamira kati wewabeerawo n'oli nga takitwala nnyo okubanga kyamaanyi okufukamira nti mukazi wange njagala afukamire wansi bampaaki oba kufukamira wansi nzuukuse fukamira buuza bbaawo wasuza otya biki okitegeera banjawulo waliwo ayinza okukitwala kati gwe magi gwe bbaawo gwogenda ofuna ogambye olisingo ogenda kola oti ogenda mufukamiriranga oba kuntegeerayo njagala nsooke mmanye kikyayagala waba tayagala mufukamira tojja kufukamira njagala nsooke temanye kikyayagala waba akyagala nga tugenda bwe tutyo waba takiinaako buzibu nze nyinza okuba nkyagala nga nange sikiinaako buzibu ate nga naye takiinaako buzibu naye ku nnono yaffe eri eyasooka ey'emirembe emikadde ndowooza tekyalingawo nti oba waba ayagala waba takyagala nti kikyali kikukakatibwako gwe ng'omukyala kati oyogedde ku kyennono nze ebyennono nga nze sibimanyi lwansonga sirina muganda tiwaliyo ebika ebimu byosanga siga nfukamira naye waliwo ebika ebimu byosanga nga tebifukamira naye olwokuba ffe abamu tukulidde eno tujja kufukamira naye ate oli waba avudde eri najja eno oba naafuna omulala omusajja omuganda oba nga ye bamufukamirira ndowooza nga bwe nkugambye oli bw'aba akyagala kuba wabeerawo wano muba mwekwana okwetegeera muba mwetegeera nti banga ali bwati ne bwati omuntu gwengenda okufumbirwa ali bwati ne bwati so kyangu wandowooza okumanya munne nti ono ayagala kino tayagala kino ndowooza mwami William naawe osemba madamu Maggie kyayogedde osoose noyogera ku who should respect more than the other. Bible webe eyogera nti women respect your what? Your husband. Muba wekitiibwa. Ate negamba abasajja nti mwagale nnyo abakyala bammwe. Kati abantu nga ffe abasoma Bible era bagigoberera twagala tusooke tusentalinga awo. Nti abakyala muwe abaami bammwe ekitiibwa. Omukyala okuwa omwami w'ekitiibwa, it is a total significance of the wife loving the husband. Then omukyala omwami olwo ate ayagale mukyala we. Bible esooka gamba respect, esooka kugamba abakyala basooke kyesooka. Then after negamba nammwe ate bwe babawa ekitiibwa bwe baba respectinga nammwe kibagwanidde okwagala bakyala bammwe. Lwakuba nti ate okwagala kw'omwami eri omukyala si kwa kufukamira, si kwa kumuwuliriza, si kwa kumuddamu nti si kwa otegedde. Okwagala kw'omusajja eri omukyala kuli tangible. Abakyala bano okwagala kwa waliwo abagala touch nti omwami njagala nkwateko ng'ayogera nange, nti omwami njagala ngulire ku birabo, njagala andage affection, njagala antwaleko out, njagala ndowoozeeko. Nti gy'okoma okwagala mukyala wo ebiseera ebisinga omukyala wo naye ayegenda maaso n'okukugondera kubanga omulaze okwagala. Naye kino abakyala balina okimanya nti bagondere nnyo abaami baabwe, abaami baabwe nabo babaagale nnyo. Ffe abasajja twagala nnyo abakyala abatuwuliriza, abatuwa respect, abatugondera. Era wesanga nti omusajja bw'aba alina abakyala basatu oba babiri, njogera kati mu basajja bali abalina abasajja babiri, seera ebisinga omusajja ono agenda nnyo ewali omukyala amugondera. Kino kiri fact. Omusajja agenda nnyo omukyala amuwa ekitiibwa, amuwuliriza. Ekyo kyo kiri mu bitabo. Ng'omukazi yetasose kumwetegereza nti oba ono omusajja nandibadde muwa ekitiibwa bali nandibadde simuwa. Okuwa omuntu ekitiibwa tekitegeeza bw'afaanana, tekitegeeza kuba alina ssente, tekitegeeza kuba nti mulungi, ne waba nga afaanana nga ggolira olina okumuwa ekitiibwa irrespective. So ono Madam Maggie kyeyayogedde nti ayagala sooka amanye oba yakyetaaga. Is it? Bwetwe bayogedde?
ayagede kufukamira kokka naye ate tolina kusooka kubuuza muntu nti kino okyagala kati otegeera otya nti kino nti njagala nsooke mmanyi oba akyagala kyenkubuuza kati otegeera otya nti njagala mmanye ekintu kino oba okyagala kati mbadde nsaba nziremu William nti okima badde okimanyi nti waliwo abasajja aboogera nga yayogera yes nojja nojja sikyagamba biki kuba biba bingi nojja mpa example era yakufukamira yogerera kuba wabadde we nabadde nti osobola okujja n'ofukamira sina kati kangambe sibbaawo osobola okujja okufukamirira omuntu agamba ate onfukamirira it's okay naye ng'olaba nandyagadde okukola ki okumufukamirira naye takirinaako buzibu bwengambira nti waliwo omuntu ayogera kikyayagala nekyakola ki nga si mu bubi aba sitakulagira ekyo kikuleetera takikulagira nti bulaginze saagala kunfukamirira tonfukamirira oba nze nfukamirira nja kujja nkufukamirira olaba oba akyagala oba takyagala sijja kulaba bulabi nti oba akyagala naye nange mba nsobola okutegeera nsobola okutegeera kyono omusajja ono yandibamu olugezigezi nti ono talina lugezigezi oba okiraba gundi y'omuntu oba osobola omulaba ngisoma osomayo kintu nokola ki nokitegeera so si kumubuuza mbwa kino nakyagala oba tokyagala kigeza obadde okirese mu ngeri gyotategedde bulungi kati bantegedde madamu Lydia ku nsonga eyo gye tubaddeko eya respect endowooza yeri etya nze ndowooza ngamba nti okuwangana ekitiibwa kiri both sides tosobola kubeera ngaobeera n'omuntu ng'omwagala nga tomuwa kitiibwa omwami n'omukyala mwenna mulina okuba nga mwewangana ekitiibwa kyekisookera ddala ekitiibwa kigwa mu bintu bingi okwewuliriza kyekisinga obukulu nga mwami William aba ayogera olina okuwulira nange wemba njogera alina okuwulira okuteesa buli kintu kyemugenda okukola okona kwewa kitiibwa okitegedde ko ekitiibwa tukuwulira kulimu ebintu bingi mbagiraawe kulimu ebintu bingi so bwokitwala mwenna mulina okwewa ekitiibwa so si muntu omu tyatagulumizeeko omu nedasebe mwami kimpe nange nkikuddize mu full swing nga wekimpadde nange kiyinza obutajja ekituufu Mama William olina kyotwongerako ku ekyo njagala kutereeza abakyala bano sooka obatereeze nti bwe tutandika ebintu bino nti bwonkola kino nkola kino awo tuba tutandise obutabanguko mu maka nti weesanga nti yaze sebunamboggolera nange nemuboggolera kalo tetusobola kubeera nampologoma bbiri bakita batya mu jango tugambe nti bw'oba ogenda kufuuka empologoma ojja kufunayo amaka amalala ebyobikolera bwe gaba amaka nga gange nti gwe bwenkuboggolera n'omboggolera ojja kufunayo gy'oboggolera ng'omuki gwe omukyala kikutwala okubeera omwetowaaze mu buli ngeri yonna era bw'oba oyagala neetowaaze ng'omusajja gw'olina okuba omwetowaaze era tekikugaana kuŋŋamba naye mwami wange nga wamboggoledde wano na wano nga olaba wano kati nga twogera naye wano wamboggoledde kituufu wano wamboggoledde wano na wano saakutegedde oba wankosezza bubi bwe mba nga ndi musajja ntegeera nja kukuwuliriza era nsobola okugamba nti nsonyiwa nabadde nkoze bwenti ne bwenti sigenda kukiddamu naye gwe ng'omukyala bw'ogamba nti nkikuddiza nange ne nkikuddiza awo tuba tetugenda kukwatagana ekyo kyo nkikubuulira kaati kituufu kituufu okusinziira ku ndowooza Lydia gye yatuwadde mbadde njagala kubaddamu ng'abakyala bampulirize bulungi n'abakyala abali eyo ndowooza mubadde mugezezzaako obbawa entegeera yamwe nti omusajja yandibadde naye akola kyokola si wekiri mwami William agambye nedda okitegedde si kyogambye
Mwami William agambye nedda. Magi okiwakanya. Sijja kuwakanya. Bakola ekyo oyogera ku ekyo. Sijja kuwakanya naye waliwo ne kino. Chosen. Gwe bw'oba teweewa kitiibwa ng'omuntu. Tusuubira nange kuwa kitiibwa. Kituufu. Yes. Twewe ffenna ebitiibwa. Kikya babiri. Ojja kumbogolera njogere naawe Yesu wamboggoledde. Weetonde. Nene enkero gy'omboggolere. Nkosa. Ogenda kwetonda gye bali. Nga Yesu sole ebali wano weebati. Nga tebateba ku mutima. Nabo gye bali. Kijja kubeerawo mpaka ddi. So, wenkuboggolera ne ngamba I'm sorry. Nja kusonyiwa. Ate ekitibwa kinaasigalawo. Nange mba nkusonyiye ate mba sikuboggola. Nete wokiddamu entano oboggola. Kitegeeza ki? Nange oba ompadde. Lydia alina kyayogera. Lydia alina kyayogera. Anti mbadde ngamba omboggoledde netonze nga Mwami William mwagambye nze sirise kuba ndi mukazi munnange mwetowaze ekitibwa nkikuwadde nze sirise sinyeze n'ongamba sorry n'engamba tata abaana tewali buzibu mukwano kusonyiye kabiiti kenca nonziramu nomboggolera mubinnyo ne mu baana era nenkyala ngamba taata w'abaana nsonyiwa nongamba nsonyiwa era nzire mukale mukama wange Saalongo ate oba oyogedde Mwami William. Mbadde njagala tutunulire side zombi. Mwami William. Sikunyigirizaako akati nze kyembagambye njagadde muntegeere ate njagadde mukitegeere kubanga ngambye nti omuntu bw'aba ategeera ajja kuwuliriza era ajja kwetondera nti owaaye wano nsonyiwaamu na wano tegedde bulungi bw'aba ategeera tajja kikola ki kukiddamu naye muleese ekibuuzo ne mugamba nti ate nzirayo emabega nti omukyala kimwetaaze okubeera omwetowaaze. Yes, eri omwami. Y'omwami. That's a fact. Yes, that's a fact. Kati wuliriza njagala kuleeta ekibuuzo lwaki abakuboggolera n'omulundi ogwokubiri oba okoze eki kikwetera okuboggola gye bali wuliriza tulina okutunulira ebintu bino okusayidi zombi nti naawe sooka otunule emabega ogambe naye lwaki yamboggoledde awuliriza mpuliriza bulungi tojja kunsuubira kukwasana mukono guli soft nga buli ssaawa okola ebintu ebitakwatagana ontegere bulungi nina embuzi zange oli mukinjagala kwogera ku muntu owa wansi aganya okwewanika nnyo nina embuzi zange ewaka nina enkoko zange nina ente zange omukyala njoya ku mukyala abeera ewaka sobola ku mukyala omukozi oyo tujja mujjako olunaba tufunye opportunity gwe omukyala oyo kakikkakatako okukipinga embuzi zange n'enkoko zange n'ente zange ozuukuse osibye waka okoze emirimu gyonna n'embuzi zange toziyingiza nkomyeyo nkugambye mukyala embuzi nga tewaziyingiza kusanze weebase mbogoddemu ogusooka nyombyemu ogusooka naye jjo ŋŋambe munaye nsaba onsonyiwe nga bwe mbagambye sigenda kuddamu nsaba onsaasire naye wamboggoledde nga mansonyiwa naye nanyiizeemu nti kale ogwokubiri okizzeemu embuzi zange nsanze siki ate ng'embuzi ze zibeezaawo famire eno nkusanze era tokoze mirimu gy'olina kukola kati omuntu oyo musuubira kukola ki ogwokubiri soke tunule ekyo ate waliwo omuntu omulala waliwo abantu abalala nga basiiwufu bampisa waliwo abasajja nga ndoze mubadde mwagala okugamba waliyo abasajja abasiiwufu b'empisa nga gamazima nga abasajja basiiwufu bampisa abo nabo abo bali mu tuluba ddala mbadde saagala gendayo abo abasiiwufu b'empisa basigaye n'empisa zaabwe ensiiwufu njogera ku muntu ali ready okukyuka ne munneewe ontegedde bulungi omuntu oyo gwe ndi mukwogera naye kyobula ngambye nti omuntu bw'aba ategeera gwe njagala okwogera naye omuntu omugenyufu ono saaganya okudiringa naye kubanga newe omugamba takola ki tategeera tajja kuwuliriza ajja kukuba omukazi ajja kumusamba tajja boggola nga bw'ayagala naye njagala omuntu gw'oyogera naye n'abeera ready to change nagamba nze ndi ready okukyuka wano na wano omuntu oyo gwe twagala naye era omuntu oyo atuwuliriza yenna ku Savannah FM bw'abanga tali ready kukyuka mbadde nsaba eno program agiveeko twagala okwogera n'abo abagala okukyuka n'okutereeza relationship zaabwe wano obufumbo bwabwe kyekyo so kansuubire nti Madam Maggie ofunye okutegeera tetwagala tutugire ki kinene ensonga tugiteeke kwabo abantu abatategeera
ogenda ogamba ekintu okiddinganya ng'era n'ekyakiddemu so ndowooza mukitegedde nti ffe abaami abalungi abategeera gyetuli gyetuli batunoonyezeeko mukwano mwami William nange wendi actually nze nange wendi nga oli single nze ndi single actually nekyo kyogera ndi single not and searching just ndi single obuzabuzizaamu awo mukama ogenda kuyoola kigaali otuuse obayoola bamale kukuluweero kuno so ndowooza abatuwuliriza mugezezaako okumanya n'okutegeera ku nsonga y'amateeka ne respect mu maka so fa kweyo ensonga era kuba era tukyali wamu awo mu maka waliwo wano embeera etuuka ku basajja b'eruweeru ng'omusajja w'eruweeru omukyala we tamanyi wamukwata okufuna kaliipa oba okufuna ensonga z'okunyumyamuko n'omukyala mu kisenge oba akaboozi k'abakulu ng'omukyala yatamanyi we bakwata oba ng'omusajja yatamanyi we bakwata omusajja tamanyi mukyala we bamukwata of course nfunyeko challenge eziwa n'eruweero abasajja n'abakyala ngenda bagamba tutandikire wano kubanga ono akaliipa alabika akategeera nnyo muwulidde nemmanya nti akaliipa namala akaliipa ayinza okukategeera nnyo sikategedde siriku twala eri so golowooza omusajja yandibadde akwata atya mukyala we okumutuusa mu moment ey'okuba nti ayidde kyetuyita okujja nti ayidde atera alye yes newe ba girlfriend and boyfriend kubeera girlfriend and boyfriend kuba baba batuuka ku nzikiriziganya nti basobola okubeerako nze kyemmanyi ku nsonga ezo entonotono sizimanyi nnyo naye kyezimanyiko ekitono nti omuntu bw'oba omwagala nga si bino ebyekiyaayi ng'omuntu omwagala okuva ku ntobo y'omutima gwo aba tannakukwatako nga kalipa kasi ng'omutima gusumulukusa aba tannakukwatako tannakukwatako nga Katonda muggulu nga wayagadde dda obulya bulizi ddoboozi ogamba kyekyo kati munga otuuka eri mukalipa k'ogambye nga byekoze dda naye oba toyagala muntu newayogera ebiddamu newomulabako nebwokola ki tekyemmanyi newafuna newayisaako tebisoboka tebijjanebwakola kisemba tebakulimba mwami William alina kyabuuza nyongezako bwongereza nti omanyi obeera nga olina mukyala wo oba omwami abaami abo abeeruweero njagala nsooke mbatunuulire nga sinaba basalira musango bayinza okuba bava ewaka mpulira abasajja balimi basajja bo balimi population enene balimi bananasi nti abasajja balimi bananasi kasooli mwanyi nti omulimi akozesa amaanyi mangi within the day mu nnimiro mu farm their gardens they're digging they use a lot of strength as in the muscles they get so weary throughout the day nga bali mu farming naye weesanga nti abasajja bano bwe badde ewaka baba bakooye tusooke tukitunuulire ekyo nti ate gwe omukyala oyagala omukiryo gwa buli lunaku omusajja ono tomubaliridde akooyeemu akooye buli lunaku kubanga alima nanansi atemye bikata akoze atya so kati omusajja ono bw'atuuka ewaka oluusi agwa bugwi talina tayimu ekola ki ekukuba check-up ndekwangu kwekule muki mu mazongoto ching chong talina budde bukola ki bukukwekula kati weesanga nti omusajja ono bw'oba tosobodde kumutegeera kijja kuzibwalira nnyo okufuna kyoyagala so nze ŋŋamba abakyala bano nga bwe natwo twatandikidde eri nti communication ŋŋamba nti munnange bw'onsuna kino kitabati bw'onsuna kakongovule obaawo ekisumuluzo kisumuludde nti obanze bw'onsuna ku kalevu mwana wattu oba osumuludde
so kati abakyala beruweero njagala obagamba ebigambo bino nti mu communicating n'abaami bami naye so musooke mu consideringe nti omwami wange leero akooye oba takooye naye ate nammwe abasajja temwesuleyo gwa naggamba olw'okuba mbagambye nti bambi tutuba tukooye nedda mufuneeyo ennaku ogambe nti olunaku olwanga olwokusatu nti olunaku nedda labayo waliwo waabakooye olwo kale tusokenze kanjogere nga bwe nkitegedde musobola ofuna olunaku olulala nga bw'ogambye n'olutaba nti mulina timetable yammwe naye nze ŋŋamba nti kale tufunayo olunaku tutandikire awo funayo olunaku ogambe nti olunaku olwaleero lwosigenda kukola amaanyi oga preservingira omuki omukiri ontegedde bulungi oleme kumala buli ssaawa oli mu nnimiro oli mu meeting simanyi oli naani abakyala baffe tubayo ku buki obudde obwo bw'ogenda okumuwa omukyala lw'ogenda okumanya nti bulijjo omukyala ono bwe mukwata ku kasige kintu kibakkiriya tere bulungi so n'abakyala mutugambe nti munnange mwami wange munnange kola bwoti ne bwoti nkwatako ku kibegabega ontegedde abantu abakulu byenjigala baba babitegeera so Madam Maggie ngenda saba naawe oyongerezeeko ku nsonga eyo abasajja beruweeru oba wamagezi ki nze onzuliremu ekibuuzo kiri nti bakakitegeera bulungi ekibuuzo kiri nti abasajja beruweeru beebuuza oba kale abakyala beruweeru kyonna kyekiri ngeri ki olowooza gye yandibadde akwasaganyamu mukyala we mu mbeera ey'omu kisenge oba mu kufuna akabuuzi k'omu kisenge kyebagambye William kyayogedde nti communication nze nange wenja okwongereza ate waliwo n'omuntu ng'amanyi mukyala we oba ng'amanyi omwami we kati nange mbadde njagala ntunuulyeko ku bannakyemalira ye tagenda kufaayo kumanya ye wabazze abazze waba ayagala tagenda kufaayo nti mukazi wange ali bwati oba bba wange ali bwati nze njagala okitegeera oyo mutwala nga nakyemalira nti era yes nja kubaawo ndi okole kyoyagala nenze tofuddeeyo nze ndi ntya okitegeera saidi zombi ndi ntya abeva maki yes mbaddewo okoze kyokola kyonna ekyo nakyo kituleetera okuyomba mu maka yes so ogende ku kyokuyomba mu maka njagala kwogerako ku kyokuyomba mu maka ku nsonga eyo yennyini around waliwo point abakazi no si basajja abakazi gye mwogerako mbu sinabatuuka Masaka nga abadde ayagala atuuke Masaka naye gwe n'okoma bempise bannakyemalira empigi nga totuuse bempise bannakyemalira olwokuba yazze n'atuuke Masaka ate olina kye wayogedde mbu olwokuba wayogedde sayidi zombi oba watunuulidde musajja omulimi sitera nnyo okwogera sayidi emunze anti wobadde oyogera mbadde nakagize wano wagambye abasajja beruweeru baki balimi bakoowa nti yes bakozi ezi waba akolera akoowa nti waba akolanga akoowa naffe abakyala basigala ewaka tuba tetutudde tubaako emirimu gye tukola ki gye tukola naffe tukoowa osobola okujja nga gw'oli mu muudu za mukiri nange nakooye sagala tutunulire bano abakola bokka wadde n'abakyala basigala ewaka bannange nabo bakoowa so kambuuze kubanga waliwo okukoowa waliwo abantu abakoowa nga bo tebajjako makoowa abo nabo njagala tubafeeko leero ng'ate still beetaaga embeera eno ey'okuba nti bakola ki beeripamu muba wamagezi kyagenda atya ng'alina okweripamu nga okukoowa kwabwe tekugenda ku mirimu eri nenge wakati bakoowa ano azin kyeŋŋamba waliwo abantu abakola nga bo tebagenda funa free time egamba nti nze nja kwewaka okitegeera nga ye buli lunaku ajja kuba mukoowu nze nabagambye nti baleme bafunenga obudde nakyogedde timetable nayakisazizaamu nembagamba nti mufunengayo olunaku olumu mu wiiki lumala n'olumala olunaku lulamba n'ogamba nti luno osaaga kitegedde
so kati okuyomba nga situuse Masaka naye ng'ate Magi ayagala ntuuke Masaka nkomye Mpigi. Magi teyabimazeeyo bulungi, Magi teyabimazeeyo bulungi, just yagambye mu communication nakyemalira mbuulira kati nga lwaki oba tontuusa Masaka oba ompa nsonga ki lwaki tontuusizza Masaka bannaye ndi muko nange mba sikitegeera wallahi tukoze byonna bye tukoze kirwaki oba tontuusa Masaka nze wemba nsoboseza okukutuusa Masaka nze lwaki oba ondekaawo okoma Mpigi yes lwaki oba okoma Mpigi oba mulwera yes mwami nsereko bawulidde ogenda kunziramu ekifananti ebyamagi babiwulidde lwaki tebamukola ki amutuusa Masaka kati ebintu bino abantu simanyi lwaki baswala nnyo nga balina abaagala bwabwe okubabuuza ebibuuzo ebimu. Njagala mbabulireko tuli ku show ey'abaagalana Lovers Night ne Chosen the Chosen nti njagala olunaku olwaleero ensonyi ziveewo mu bantu abaagalana abafumbo abaagalana abali mu relationship kyonna kye kiri kubanga nze bwemba bw'oba totegedde kiki kye njagala kintuusa Masaka oba Luweero gye njagala okugenda sirina ngeri gye nyinza kitegeera bannange abakyala njawo bagamba mulekeraawo okusirika nti nze mba njagala olowooze bannange tetuli mu bwongo bwammwe obwongo bwammwe tetubuliimu tetumanyi kiki mwagala ate ekyeŋŋombo eyonoonye nnyo obufumbo ne relationships nti nze nali ndowooza nti ogenda kukola bwoti ekyo kikyamu gwe ŋŋamba kyoyagala gwe tuuko ŋŋambe ne mwami wange nti nze kasita olinnya ku sipiidi 8 n'osibamu n'ota n'osibamu n'ota emmotoka awo ndaba ng'etambula ku muserengeti gwe neetaaga sajira ti nze bw'oba toŋŋambye oluusi kubanga jjukira abasajja bo okutuuka gye balaga tekirimu na ddakiika 1 2 3 ng'agudde eri ng'atuuse owulidde kati kyenga it is okay neewuliriza nti omukyala singa ogamba omwami singa ogamba omwami wo nti mwami wange ekintu kyange kiri bweki nkola bwoti bw'okola bwoti ekintu kitambula nkiwaga oyinza okuba oti ogamba omwami w'ebigambo ebyo owulidde gweoyinza okuba oti okugamba omwami w'ebigambo bwe bityo naye tamuyina yagambye tamuyina tasobola kubona okumala mwezi nga tazanya mukiri wakiriko era afuna babagamba wayi ntwalaako eruweero ntwalaako jasi mpako kalifuti ayogereko kwoyo era ngeza okubagamba lwaki abatatuusa Masaka nga wali okuwako kalifuti kalifuti asobola okuba kyo kiwedde mugambe nti owaaye konako wano nti owaaye ndikola bwoti ne bwoti tucommunicatingire banaye mbabuulireko communication mu nsonga ezo inkulu nnyo tulina okucommunicatinga whether you like it or not gye tunakoma okusirika gye tugenda okukoma okubeeraawo nga tetubitegeera omwami wo mugambe nti mwami wa naawe omwami njagala nkubuulire wuliriza nnyo omukyala wo kyakugamba ate okikole ate nekyera mubeere adventurous baga akapya koyiya leero yiyayo akapya olaba bona akaagala oba takaagala kwegamba beera mubere bayiiya ebintu byakuyiiya buli ssaawa kwegamba bwekibanga kyetaagisa okwenyoolamu linnyako ku firiji linnyako ku dining table tuukako ku sinki gendako mu sitting room gendako ku shedi mukiigo bannange so far eddakiika ziri 31 ezakayita ku ssaawa zaffe 5 of course kati tuba tuyingidde second hour of our program nti essaawa zino of course twatandise programu ng'obudde butukutekutemuko njabagamba nti ngenda welcomingako k'amasimu amatonotono eri abawuliriza abaffe abalungi mugezeeko okuba nti musobola okubuuzaako ku batuuli ku bana abaami abazze abateeta focus mubabuuze be baani bali biki of course
bateta focus yeffe era yeffe naye nenda kuba nzigulawo amasimu tulabike nga ekyo ekintu mukyebuuliza babaddemu. Yes, mugenda kuba muyita ku 07768 7115 8 nawe wa Airtel ogenda kuba oyita ku 0702 77 21 9 ogambo otya ssebo. Oh nyabo, kale nyabo nawe webale kubeerako ng'owuliriza zamba leese ogamba koja William entamu ewulira omuliro okoze ki omubereberye n'ogamba kati kanyongeremu enku oba songera. Okay. Kati ngenda wano lwaki kujagala nze mugambe nobwekiti okay tamanyi kyakola. Omuntu asobola okuba ng'akola mu ofisi n'agamba singa omulimu gubadde tegumufuga n'emisana nandikomyewo ate nga gye bali era abakomawo. Okay. Oba afudde ku lubimbi n'akomawo n'atuukira ku kikolwa. Okay. Yaba takooye ate musajja koowa kujjako ng'omuntu we tamwetaaga. Okay. Ono namba 2 Senga Deborah. Senga Deborah ndowooza omuwulidde bulungi. There is what they call learning, unlearning and relearning. Okay. Nti yiga obeeko byolekera awo okukola atoddemu oyige buto. Nti senga kituufu kyayogedde sekigaana waliwo abatakoowa babitege naye abantu bakoowa. That's the fact. Yes. Era osobola otuuka ewaka ng'okooye newebaka bwebasi. Okay. Ekyo simanyi lwaki senga ayagala okibuusa amaaso. Simanyi lwaki buzizza bambi. Njagala ku musajja ye senga ayinza okuba takoowa. Yenga ye njagala tusooke tutegeere nti ono akoowa ono oba takoowa. Waliwo abantu be bayita ba sex maniacs. Yes. Obategedde abo nga bo balinga nga bo si bantu. Yes. Nga bo bakeetaaga nga si bantu. Sex maniac nga si muntu. Okikatiriza nga taperforminga nga muntu ng'alinga mashini. Ayinza okuba senga oyo gwayogerako naye nze njogera ku muntu. Okay. Njogera ku muntu akola omulimu oguli physical asibye mu nnimiro n'akola emirimu gyonna n'atikka ennaanansi ku mmotoka agenze ennimiro n'azavestinga n'aziteeka ku mmotoka ne bazitwala ne bazigwa n'agenda mu tawo n'azitambulirako ku katale k'ennakasero n'azitunda n'ama n'alinnya emmotoka n'adda olugendo lwe luweero. Oyo omusajja gwe njogerako. Senga Deborah senga omusajja oyo aba takooye amazima ga Katonda. Omusajja oyo bw'aba akooye muwe mukuggaaba naawe tegeera nti akooye. Naye waliwo era nagambye nti omusajja oyo naye alina okutegeera nti alina okuwa omukyala we obudde n'amuwa ku budde. Bannange tekiriimu sitaani tuleme kwewolereza nnyo nti omusajja aba tamanyi kyakkola. Oluusi kuba kwewolereza bw'aba tamanyi kyakkola. Fine. Thank you so much. Bw'aba tamanyi kyakkola kati gwe senga okoze otya okuyamba omusajja ono okutuukiriza ebiruubiri byabwe. Oyagala kuŋŋamba nti oyagala kufunayo omusajja amanyi kola kyakkola awo ate kikyamu. Kale njagala buuza senga bw'aba tamanyi kyakkola omuyambi otya. Kimala. That's enough. Okay. Nenda kuba ndisivingayo omuwulizi omulala omu. Yes. Tubenga tutambuza program. Senga olabika omuzeemu ekibuuzo kiyinza okujjeera lwakuba madamu Magi alabanga omubuzeemu speed tabitegedde bulungi. Hello. Yes. Kale ssebo webale kubeerako ng'owuliriza naawe. Abagenyi baffe balamusiza mu nnyanja mwaffe. Bakuwulira. Amina nnyo. Omulangira wa Yesu. Ensonga nzikubeedde bulungi. Yes, ebo. Naye wetutunuulira mu Bayibuli bw'eddaffe Adamu ne mukyala we mu
mukama wange tulitegeeza mukyala wo opeta mukama wo. Okay. Oba kitegeeza nkitegeera kakati waliwo amateeka ag'obufumbo nga si tteeka nga zikwalitajjeko kulanga amateeka ga bufumbo. Okay. omwami wakasigala mwami. Okay. mukyala lwali kutwala nti n'oli mwami waka awa emirembe. Okay. naye kana ogenda okudda omuntu balese nga musanyufu. Okay. oba okitegeera. Okay, omulangira wa Yesu yetabadde na kibuuzo wabula ayongereza ku bya mwami William nti atandikidde ku Adam ne Eva. Nga kyagezaako okulaga nti omukyala ayina osigala nga agondera omwami we. Yes. Nenda kuba ndisivingayo bakolers nga abalala babiri oba basatu balabike nga tunyumyamu keera naye muli eri we wamaliriza okunnyonnyola oba okuddamu madamu Senga. Mpulira nga mu maaso ga Magi mulimu akabuuza. Simanyi oba olinamu akabuuza nsaba okabuuze. Nze nzikiriza nti omuntu yenna akoowa sijja kutunuulira musajja. Okay. Era nakibagambye wali nti kabe mukazi ng'asigala waka. Okay. Abaako ne byakola ate ebimukooya. So wagamba nti nno nkooye naye mbadde nsaba bamuwulirize. Okay. Wadde tugondera abaami baffe basigaze ekitiibwa kyabwe naye naffe tusaba batuwulirize. Okay. Yes. babawulirize ng'omugambye nti koona wano koona wano tinange mba nkooye mba nkooye kyekyo. Yes. Exactly. Yes. Okay. So nenda receivingako bakolers nga wembagambye. Of course bampadde information wano nti waliwo ekitwetagisaamuka okatono nnyo naye nja kuba nga tugira nga tubimaliriza. Yes. Hello. Adduse ndowooza akubye nnyo akooye. Yes, hello. Wanje. Ani ono? Ogamba otya ekiyenje wagamba ki? Yes, sir. amazima amatuufu kusuliraawo. Eriddeko. olwakuke muba mufunyeeko amazima amatuufu. Eriddeko. amazima watu nakinza muwa n'asiima. So oyogera ku mukyala oba ku mwami? njogera ku mukyala bakyala wabata. Ni waba tatuuse. Okay. Okay. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege. Oyo mwami tugenda muddamu omulundi gumu. No. Hello. Agamba atya uncle? Ogamba otya ssebo taata? Honalebo mwamulabyeko leero. Okay. Abantu bamuwa akalulu tugende mu maaso. Okay. Amateeka mu bufumbo kisana kukanya. n'omuntu naye bw'oteekawo amateeka kiraga nti olina kyemalirwa kuba nti abakyala bamu ate tebaagala kukkaanya. Okay.
kandi badenge ebintu ebimu kukkanya ne munno ati munnaye kino bwekiti kino bwekiti naye nakubuulirako kandi munnaye saa 5 nkwabulewaka kino ntenera kino kiba kyeyagamuko mu maka kanyanga kukkanya naye nga bapapaakyozeni tubaddekaawo mu jozibba kyakazibanga kukulakuyo neewunyiza nnyo ng'abantu ate programu zafollowing eyo mweri bambi programu ezisinga okubanyumira mulimu eyakyozeni bambi neeyanzizza nnyo neeyanzege bebale kumpuliriza abakulu ababadde mu tetubadde nabaawo sebo abakonze ku linnyayo abadde abaddewo abadde ku kamera kale bambi musaayi gwa Gaddafi abakulu abo mbakulisaayo nnyo abo be batiimu honorable waffe eyalabika nga yatukolera radio eno gye tuliko ndowooza nabagambako ko nga tuli eyo e Kampala nti ono omukulu honorable waffe Nasol ego omujjukira bulungi nnyo Nasol Gaddafi eyalabika nga agamba ekitundu ky'eruweero kyetaagamu radio era n'agitusuulirawo n'agituwa era sofa abatuwuliriza abalungi babeerako ate nga batuwuliriza nnyo ddala omuntu akola obulungi asaana okusiimibwa atya okumuddiza nti omuntu bw'atyo bw'aba alina kyeyalowooleza ekitundu kye ng'ekyaluweero n'abawo radio bayita Savannah FM ng'ebaweereza obulungi bwe muba musiimye engeri yokka gye mulina okumusiimamu yakumuddiza nti bw'ayimirira in the places of power in position y'obwa member of parliament kitegeeza nti ajja kusobola okubaweereza okusingako na kino kyakoze mu kapasite so nze ngamba nti honorable Nasol nkubiriza bannaluweero nti ke kaseera mumulabe nga bwe mulina okukola ki okumulaba ku mulundi guno amiina so fate nga tetugenze wala kubanga kati tuyingidde mu budde bwange okulabika nti mbasiibula abawuliriza bange nammwe era sofa mulina ovuga tugenda wala tugenda Kampala obudde buno of course abawuliriza bangi nnyo bali mu kuba amasimu baagala bababuuzeeko baagala njagala mugezeeko bannyonnyolamu ko mu ddakiika ndowooza ngenda bawayo eddakiika 5 zokka mu bannyonnyole mwe baani mukola ki era lwaki mwasiimye ne mugamba kamujjeko mu kitundu ky'eruweero mukama ffe bazibwe ate nate amiina tuli ekibiina kye bayita Theatre Focus Uganda naye olunaku olwali tuli basanyufu nnyo okuba nti tuli wano ku Savannah FM mu Luweero tuli basajja n'abakyala abazannyi ba drama oba oyinza okugiyita emizannyo oba firimu mu Uganda wano kati tuzanya firimu ezikwatagana ku bufumbo ezikwatagana ku bintu ebya bulijjo n'obulamu abantu bwe batambuliramu bebaffe tusangibwa ku YouTube ku TikTok ku Facebook inosobola tusanga tubeera ku Bukedde TV ku program bagito kisanga Uganda from Monday okuva Monday paka Friday sawa 3 n'eddakiika 15 oba 10 of course nalabyako ne bafani bamwe wali eriwe twasinkanidde abagamba bannayo kisanga Uganda si yo y'omwami omwami yakanisa fridge yakanika fridge yenyini yakanika fridge na basente ze bali bateresewa mugundi muki yali atadde mu drawer naye nga tuli mu kutandika okutalaga ebitundu ebyenjawulo okubanga tuzanya emizannyo gya stage yatulina emizannyo gya stage egiwerako tugizanya mu bifo ebyenjawulo naye nga mu Luweero tubadde tunafunamu opportunity eyo ezanyira mu mizannyo gya stage nga twagala kuba tufuna omukisa ogwo okuzanyiramu okuba wa shows seeza lunaku lumu naye egya buli mwezi kubanga tulina twakawandika kati emizannyo giri emizannyo giringa nga 200 productions so nga twaga productions ezo abantu baffe batulabeko live naye nga mu bitundu nga muno tubadde tunafuna mu kisogo era okuyita mu Savannah FM ne Mwami Chosen Choice ekiseera ndowooza tufuna abantu mu Luweero twagala kukolagana n'abantu ba mu Luweero abamanyi all the corners of Luweero abasobola okutambula naffe tulabe nga tusobola okubanga tuleta emizannyo mu Luweero ekyo kye tusaba Chosen ne Luweero yonna tulabe nga tutambula bulungi abatuwuliriza
wandiyagadde ofuna oba ku namba zammwe tomanyanga balina kye babeetaaze oba okubayitako ku mikolo oba ku nsonga ku mikolo tuli balungi nnyo okubanga tusobola okudelivaringa message. We are message deliverers. Yes. To delivering a message tetwagala nnyo kuzanya kintu muntu kyatagenda kuyigamu oba kufunamu era obwegendereza ebintu byaffe byonna bwolaba nkukakasa olina kyofunamu obuzannyo bwonna oba ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube oba ku TV wabaawo akofunamu so bw'otuyita ku mikolo tukuzanyira peace gwe gyogenda ofunamu n'abantu bonna abatulaba essimu zaffe essimu eri emu yokka eri 0756 06 39 35 0756 06 kweri ku kundi ku WhatsApp ne bwogikuwa ku TikTok kweri ku Facebook kweri ku YouTube kweri gikubeko otufune bulungi nnyo tulabe nga tutambuza ensonga zino. All right. Yes, mbakulisayo nnyo mu kaseera k'okuba nti munnaye tuva mu kunyumyanyumyamuko n'abakulu aba Theatre Focus. Abo abakulu nazze nga mbalanga nga ngezaako bagamba nti munnaye olunaku lwakutaano bagenda kujja waneeno batubuulirireko then n'okunyumyanyumyamuko naddala nze kyemmanyi emboozi ze tuva onyumyamuko wano mu ddakiika entonotono ze twogedde nkimanyi nti waliyo abalina abafunye kye bategeera oba abafunye ekiddako mu mbeera zaabwe eza relationship. Amanya nsigadde Chosen Choice the Loverboy n'abakulu ni ono Theatre Focus Uganda nga Magi ngenda kusaba kuwa eddakiika emu osibule abatuwuliriza. Abawuliriza Savannah FM. Actually wavaako naawo basiibule njagala okwebaza Mwami Chosen okutuwa omukisa guno okujja ku Savannah FM n'abatuwuliriza n'abadde batuwuliriza nsuubira buli omu afunye ekyokuyiga n'ekyabadde tamanyi akitegedde. Yes. Era mbasaba batufollowinge tugenda kuba tubawa ebirungi nga Theatre Focus Uganda. Nsigadde nze Magi oba Story. Ali singo bannaye abamunoonya mujja kumbuuzaawo okumusanga nja mubatuusaako akakalango nze akayisizzaawo. Okay, kati nze njagala okwebaza of course management yonna eya Savannah FM okusingira ddala omwami Nasoul yatandikawo radio eno naye ng'okuyita muggwe njagala gwe okusinga ate okwebaza ekyensusso nti kubanga singa sigwe Chosen the Chosen singa tetuli wano era tusaba Katonda kutwera omukisa tuwe bali kubanga otukyaza twogereko ensonga wano nawali eri abantu bannaluweero bannaluweero mwenna tubeebaza nnyo okuba nti mugezezzaako okuba nti muwuliriza ate naffe ne mutwagala nga aba Theatre Focus Tata Angel Magi and William ne mutwagala nnyo mutwagadde nnyo mutulaze support mutufollowing here and there ne mutulaba njaga nnyo beebaza n'emikwano gyaffe gyonna egitusupportinze tugyebaza nnyo nnyo mwe bali tusupportinga mwe bali kutwagala mwe bali kubeerawo n'obuyambi bwonna bwe mutuwadde. Yesebo. Tweyanzege Mwami Chosen mwe bali kutukyaza ne management yonna okutwaliza wamu mwe bali kutulowoozaako n'okutwagala tweyanziza okujjako wano eruweero mu studio zammwe. Awo be baami y'omwami owa Theatre Focus Uganda n'abakyala abalungi ababiri. Of course nze nja bakubira akalanga akagamba nti bannaye bali singu bali singu yadde ne Chosen naye ali singo naye Chosen ali singa ndi singo tasaakinga ate takola ki so fa ngenda kuba mbalekerayo akayimba kamu waneeno mulabike nga munyumirwamuko then nange nzije ndabike nga nkola ki mbasiibula.